Yes, musibye mutya mugamba mutya kansubire nti muli bulungi. Olunaku olwaleero nziza okubeera nga nsomesa ku kumazisa omukazi. Gwe n'omuvubuka ali eyo naawe omukyala ali eyo nga totuukanga ku ntikko. Mutuufu ng'owulira oyaayaana. Then tunula mbeere nga nkulaga ki ky'olina okubeera ng'okola bw'obeera nga mubadde muli mu kazannyo. Ngenda kusookera ku musajja. Omusajja omakinga sure nti nga tonnakwata mukirwa okubeera ng'okuyingiza mwana muwala oyo. Omakinga sure nti omuntu oyo osoose n'omutandika bulungi, n'asooka n'ajja bulungi, n'atandika okubeera ng'ayaayaana. Oba okitegeera, n'agusaba naye nga tokola ki? Nga togumuwa. Oba okitegeera, kijja kwongera okubeera nga kimuyambako okubeera nga wansi eno ayongera okubeera ng'atoba. Gy'anaayongera okubeera ng'atoba kijja kwongera okubeera nga kimuyambako okubeera ng'atuuka ku ntikko. Tekitegeeza nti omukira gwo gulina kubeera nga gubeera munda buli kaseera, nedda. N'engalo zo zino nazo zikozese, emikono gyo gikozese. Oba okitegeera, omumwa gukozese. Bwe gubeera nga gubadde gwa kugenda ku mabeere gagendeko, okwakireko, onuuneko. Oba okitegeera, kijja kukuyambako just ka tip. Oba okitegeera, akantu ako engeri gy'obeera okamukolamu kyongera okubeera nga kimuyimisa n'abeera ng'omubiri gweggula. Oba okiraba, bw'otunuulira akatambi k'obuseego aka black sugar, balina engeri gye baakikolamu, balina ka oil kaabwe ne basooka ne beesiiga omubiri gwonna. So obeera ne ka massage oil konna muntu osooka omumassaginge bulungi nnyo asobole okujja obulungi. Mulimu abalwawo okujja nga wansi alwawo okutoba. Oba okitegeera, gy'onoyongera okubeera nga omukira ogumuyingiza nga wansi tewatobye, tewaliwo wadde otuzi twogamba nti tuutuno, tulekera okubeera ng'oyingira, then ajja kubeera ng'alumizibwa ate naawe obeere ng'olumizibwa. Oba okitegeera, so olina okukola buli kimu ky'okola ng'oli mwetegefu nga wabaze buli kimu ky'obala kubeera ng'omuntu oyo akola ki? Atuuka ku ntikko. So mbeera nga mbadde mutuuse mu kazannyo, okusikina kirungi kiyambako nti ebirowoozo ebibadde biddukidde ku gundi bivaayo ne bibeera nga bikomawo. Ebirowoozo ebibeera biddukidde ku bizibu bivaayo ne bibeera nga bikola ki? Ng'omuntu oyo obugambo bw'omugamba bwakola ki? Bwawulira. Oba okitegeera, ate okusikina kuno eno kuva ku ngeri munno gy'omukozeemu. Bw'onoomukola ebirungi era sawundi ejja kuvaayo ng'awulira nti anyumirwa, kubanga awulira ng'obuwumi bubeera bukola ki? Nga bumutta. Then mu kutuuka nga muli mu kazannyo, ng'era bwe nkikugamba nti tofokasinga nnyo ku kituli. Oyinza okutuuka ng'owulira oyagala kumala, sooka weeziyizeemukko. Oba okitegeera, bw'oneeziyizaamuko oyagala kumala n'ojjayo n'okozesa engalo zo n'omwesaayisaako n'omukuba engalo mpola kijja kukuyambako, naye engalo zo zibeere nga nnyonjo nga tekuliiko njala, kuba singa onoomukoonako w'omukoonye n'omukosa, then kijja kubeera nga kyongera okubeera nga kikola ki? Ng'ate kimubuza feelings. Byebyo nno byenyinza okubeera nga nkuleetera gwe omuvubuka ali eyo naawe omusajja ali eyo, osobole okubeera ng'ofolowinga mpola. Bingi ebyokuyiga kwebiri, mpa obudde tujja kwongera okubeera nga tuwuliziganya. Buli kibuuzo kyonna ky'olina mu kisenge wendi okubeera nga nkikuwa. Buli katambi k'obuseegu konna k'oyagala wendi okubeera nga nkakuwa, ng'ate bwe tuyiga mpola. Abawala bano bw'oba tomutuusiza bulungi ku ntikko, bw'aba nga takkuse bulungi ajja kuyaayaana okufunayo omuntu omulala. Naye bw'onooba nga mu kisenge oli fine, then kijja kuyamba. Era supervisor zaffe nga bwe tuzikozesa mpola zijja kwongera okubeera nga zituyamba. Omanye nti mu kisenge oli fine, naawe omukyala oli fine. Oba okitegeera, kijja kubeera nga kituyambako okubeera ng'abantu omukwano okusigalawo. Kuba abamu bye bayaayaanyira si bingi nnyo. Oli ajja kuyaayaanyira okubeera ng'agenda okwebaka n'omulala kubanga gwe tomutuusa bulungi ku ki? Ku ntikko. So byebyo munno omuwa ka time n'asooka n'abeera ng'ayaayaana wansi, n'abeera nga wansi waseerera, then awo n'omukiika bulungi nnyo omukira gwo. Oba okitegeera, ate tofokasinga nnyo na mukira guno okubeera nga guyingira ddala okubeera nga gubulirayo munda, nedda. Ekitwe kino n'ekibeera ku ngulu ayongera okubeera ng'akiwulira. Oba okiraba munnange, so kijja kubeera nga kikuyambako. Nja kukomawo ne episode akalala ka video nkusaba obeere ng'okalayikinga, washaringako eri munno nga bwe twongera okubeera nga tetuyiga.